Okay, neyanze Faruk Sesaz ne Muhammad Wamala ne mwena abali ku Canan land wane Kalerwe abantu be Kalerwe nga bomanyi akatale ke Kalerwe kalimu obutale bungi nnyo obwedda bateddeko TV bataddeko emizindalo nga bali ku misingi era nga bebaziza nnyo Omusumba Bujjingo n'abasumba ba House of Prayer bonna abadde ku misingi enjiri yaabwe bakutteko bulungi nnyo era nga bano abantu bebamu ku bantu abali mu katale ke Kalerwe saawa zino abantu bayinza okuba banyuse naye Kalerwe abamanyi Kalerwe emotoka zitikula enva enaddala zino eza greens nakati dodo n'ebirala naye ng'ogyeko ekyo bano bonna beeteeseteese okujja ku Canan land ono omwami omukube tulina wano ye buli nkuŋŋaana za House of Prayer Ministry International we zibeera zonna ateekawo motoka ereeta abantu ku bwereere yagisasula netwala abantu e Canan land era njagala gwe mba nsooka naye asooka atubulire engeri gye beeteeseteeseemu then atubulire oba bamaze okuba nga bawandiise ebitabo byabwe nga bataddemu okwolesebwa kwabwe n'abalala mbaweeko omukisa sobole okubanga tukomaweeyo ku Canan land gye musinzidde okubanga mutuweereza amawulire sebo osemberaku wano osooka obuuze kubatula ku Soul TV tulwa ku mawulire gaffe omunya okusatu amanya go bakuyita ani mukama waffe yeebazibwe kama waffe yeebazibwe nnyo amanya bampita mugambe Jim kolera wano mu katale Kalerwe era ku nsonga ya Vision Night tweteeseteese bulungi nga bulijjo abantu bapakira ne tubaleeta ku church ne basinza Mukama Katonda era ne ku luno tebagenda ssubwa bangi beeteeseteese vision book zaffe tumaze oziwandiika era ne ku luno tujja kupakira abantu bajje mu bungi okunoonya Katonda nga tumalako omwaka guno. Emisingi ogirabye ekitutu wakirabye stage wagirabye kuva ku makya we byatandikidde nga wendi wano Soul tevaako era buli kimu nga tukiraba bulungi so twebaza Mukama olw'enteekateeka yonna okuba nti yawedde bulungi naffe tululwedde tujja kubaayo mu maanyi. Ono omwami ekirala yaye inaawuufa wano abakatale ne bagitwala nga abasaamize bamulumbye nti abateerako enjiri abaleekaanira ne bagitwala enkeera n'akeera n'akomyawo wuufeeyo sitole eri etya biwanvu naye nga bw'omanyi samalayizinge tulina dakiika ntono nnyo nga bw'omanyi Katonda w'abeera omusamize tasobola tuulawo so entalo zaaliwo naye mu linnya lya Yesu ne tuwangula era baalowooza nti baatulwanyisa ne bakoma naye Katonda n'asigala alwana era n'awangula era nga bw'ozze buufa twaleeta mpya ne bwe banaagitwala era tujja kuleeta empya amakolero gakyakola abantu bakoowola bonna Mulago Kalerwe Mpererwe bonna tubakoowola Makerere bonna babeereyo mu maanyi baloze ku maanyi ga Mukama Katonda. Tweyanza Yesu yeebazibwe nnyabo. Amanya bakuyitaani. Amanya ze Margaret Mugerwa. Tubuuzayo just tubala butikitiki okutuuka ku lunaku olwa 31st ku Sunday eno yennyini tewakyali kulanga kulala Kalerwe mweteeseteese mutya? Ffe tweteekedde bulungi nnyo era nga bw'olaba nti omwami ono ekintu agenda akumakuma buli omu kwegamba abantu bali seeti tewali kyakwebuuza tewali kintu kyonna tewali buzibu abantu bakoowoola bonna bajje mu kusaba Katonda ayinza byonna asobola byonna bw'oba ng'olina ekyalema mu bulamu bwo nga kyagaana walema okuzaala buli kimu gwe kyowulira nti kiryanga kizibu kiri mu gugu gy'oli jangu okikwase Katonda. Omaze okuwandiika vision book yo? Dda kyawedde dda. Tweyanzege sebo sembera wano obudde bututwala amanya bakuyitaani sebo Yesu yeebazibwe. Amiina sebo amanya gange nzo Kigundu Robert. Canan land we tugenda nga 3 mu mweteeseteese mutya agenda simbula sawa meka vision book yo mazo giwandiika yo vision book yo nagikola dda era n'abawaka bonna nabakunze ne mbagamba bannange nga 3 mu ffe tugenda kuba ku Kanani era nyongera okoowoola bonna abaliwa wagayaza mu ggwanga lyonna ffenna tujje tusinkanewa ku Canan land tuyanza mami semberako wano amanya bakuyitaani Yesu yeebazibwe. Canan land kye twogerako kyokka nze nakibuuka Noel ndi wano nga nkoowola abantu bonna mwanguweko ku Canan tugende tujaguze Mukama atwongere emikisa n'omwaka omupya gubeere bulungi. Amiina seba amanya go bakuyitaani amanya koowola abantu tuli ku supiidi nkoowola abantu mu ggwanga lyonna tusinkane ku Canan land. Amiina seba amanya bakuyitaani Semakula Jackson. Omaze okuwandiika vision book yo? Eyo nagimaze dda. Wagimaze dda koowola abantu? Nkoowola abantu Ntebe Mukono abantu bange bonna bajje ku Canan Mukama abakolere. Tweyanza kansembeyo noono omukulu Yesu yeebazibwe. Omaze okuwandiika vision book y'abavubuka bonna abayite? Nagiwandiika dda era ntwala omukisa guno okuyita abavubuka b'e Butalejja ab'e Bunyoli mujje e Kampala
ku Canan land tugenda kubeerayo live bayite mu lulimi lwewamwe olwojja kubayo live nga adatuna olala paka nga lulala ushese niho ulibalamu niho endwa hiumbe niho endwa Yesu niho saba era niho enda hiumba tunga ulamuti na mumoni kale tuyanze njagala kudde wa Faluku n'omukulu Muhammad Wamala naye mbadde njagala kubalaga ekiri wano nasose kubagamba nti kaleero esaawa zino motoka za kaleeta enva nga bwe mulaba abantu bali mu kukola abantu beteekateekera okubanga bayingira omwaka naye nga n'akasente omusumba nga bwe yatugambye nti mu bintu bye tugenda okubanga tusabira n'esente tulina okuzikuuma olina okubanga olina akasente mu nsonga ze yatuwa ze tulina okuwandiika mu bitabo byaffe by'okolosebwa abeekaleero bakitadde mu nkola era nga bagenda maaso n'okubanga bakola mu kiseera kino njagala munzikirize nzire wa Muhammad Wamala ne Faluku Sesaz ku Canan land abeekaleero kyawedde n'abantu abalala tubaniriza lunaku lwa Sunday okuyingira kwa bwere refune ekitabo kye kyokolesebwa tebakulimba tukitunde Kanani nedda gwa kyegulira n'owandiikamu ebyokolesebwa byo n'ojja okuyingira kwa bwere nkoze ne Edi Nsubuga njagala nzire wa Muhammad Wamala bagende maaso n'okubanga batuusako amawulire tumalirye omwaka mwiza tusabe omuganda wange ali naone kasangati oize tusabe tusabula mwaka omukama tukolere byamagero dabo tulina okubitwala nsabira mwami wange mwani kalichadi ntitozo ku radio n'abaana sabe mwami wange osabe n'abaana tulina okutwala kyamagero dabo nze nina okuzwanu nakyo kyange dabo ngenda nabyo bibiri amina esebo bagaliza omwaka b'embaale abantu bonna abana bawabe kamonkoli mwana bembale mbatakiri omwaka omusa biri abiri munya kubabeere kwa mikisa kubabeere kwa buwanguzi byona bye musaba namagani nkusabira omwaka omuyaka okuyingira ngo funira dabo tozo ku radio mbatakiri omwaka omusa mama omukaire wange niyo naula Elizabeth kusabira omwaka omuyaka kukubeere kusa n'omugandawo mwana bona baganda bange kale mbatakiri omwaka omusa biri abiri munya kubabeere kwa mikisa kubabeere kwa buwanguzi iso kyamagera tukitwala era tuli mu kintu amina tweyanze tuli mu kintu abantu bagenda mu maaso n'ettenda abantu basanyuka abantu badigidde abantu bacakala oza mbavubuka bagenda mu maaso mukulu olyotaye Yesu yeebazibwe amanya go bakuyitani bandira wabwira Daniel wabwira ovule kitundu ki wabwira Serere banaye wasimbuddeyo sawa meki abudde Serere sawa nga biri egyekiro nentuuka esoroti mvudde esoroti saa mukaaga ez'ekiro ngazija wano nebase mu baasi webale kujja eyo soroti mutufuna bulungi nnyo tubafuna era wano soroti gyensiiba okutega buli nnaku gyenfunamu amaanyi enwanidde entalo nnyingi soroti oba nkoze nnyo nenzija naye ngamba akangende neerabire ku Kanani wetukire wano ku ttaka netukidde wano ku Kanani mpuliriza essanyu lya maanyi nnyo nange abewaka abakuwuliriza era bakulaba ku Soul TV sooka babuulire ekifaananyi ekiri wano babule mu lulimi lwe bategeera era wano adoti ngone elaine ipwitunga do ejangosibirwane ipwitunga lejazine taita ibujo dane idumuni jaita jaryo yalama noe yalama olwo luteeso sebo abeibo olwo luteeso lwennyini abantu beteeso baagaliza omwaka gwe tugenda okubanga tuyingira 2024 kati abeteeso bonna b'enganda zange bonna mbagaliza omwaka ogw'2024 gwabeere gwa mirembe namwe mujje musabirengako wano Kanani waliwo obulamu mwebale nnyo mwebaze ddala mukama abakuumye yenanyini buyinza bwonna yagabirira buli kimu mwebale nnyo mwebaze ddala amanyi osigadde gwani nze wabwire Daniel kale tweyanze gatula ku Soul TV njagala kubanga nkulosinga ate ngende ku side eri naye ngende maaso n'okubanga mbalaga kiki ekigenda maaso gwagenda maaso n'okubanga atula ku Soul TV atukyali wano ku ttaka etukuvu Canan land awe tugenda okubanga tubaweereza tusinzira wano tujja kubanga tubaweereza nga tusinzira wano Yesu yeebazibwe wano nsanzeeko basisita bange bano bambadde bujaketi bufaanagana oba balongo genda kubabuuza basooke batubuuzeko Yesu yeebazibwe ogamba otya amanya go bakuyitaani wamali babiri muli balongo nga munyumye muvuddewa nze ni muna mu kibuga gyenkolera ate ono yaani bakuyitaani
nze Nakato Esther. Nakato muvaawo babazaalira wawiji muva district yeriwa Tuli be Masaka. mwe bale kunyuma mambyabi wano nga mwera mwambadde ebifaanagana nga mwe bale kujja mumaze okuwandiika vision book yamwe Twamaliriza dda. omwaka guno biriwa byoga nti mukama ankoledde Byonna kuno omwaka neebaza Katonda kuba kati neekozesa amwe business woman. Yes, era neebaza nnyo Katonda yatuwa Omusumba Bujjingo. Katonda amuwere ddala omukisa amuyita amunyweze mukyala we omulungi kyemwebalizaako ddala era kimanye nti wabeerayo abamwagala betumwagala era tumwagala nnyo kubanga wenali nazaalibwa ne mulokole naye nasanyuka nnyo wenafuna omusumba omulungi ansumba wenajja mu kibuga era yeyansumba neebaza mukama byenfunye birungi kuba kati neekozesa ne business woman era ndi mugagga mu linnya erya Yesu. Abantu baagaliza omwaka abakasitoma bonna batulaba ku Soul TV. Mbagaliza omwaka omulungi ogw'emirembe era Katonda abaweere eddala bye musaba kuba ye Katonda omunene agaba talimba era taswaza habula yoyo aswaza abalabe baffe yoyo ategulula enkwe z'abalabe baffe habula ye atukubira bukubizi paasi kyeneebaliza Katonda mwebaza nnyo olw'Omusumba sijja koowa kyogera kubanga Omusumba oyo w'amaanyi nnyo ayogera ebyensi eby'amazima ye tagendera ku byansi tagendera ku pressure yansi tayasi w'amalala wanaakola kino wanaayogera kino ensi enaalaba etya ayogera kyennyini ekituufu kyeneebaliza ddala Katonda nti yatuwa Omusumba sijja koowa kyogera tweyanziza Nakato abantu baagaliza omwaka abantu bena mbagaliza omwaka naye ekisinga kubalira mu kyaki kyekisinga era nkunga abantu b'e Masaka abantu b'e Mubenda abantu b'e Mbalala mwenna abantu b'e Soroti Jinja mwenna mujje tukumalire wanene omwaka kyekisinga Mukama abagale abanjagalire amiina tweyanzege njagala crossinga nja kubanga ngenda ku side eno asobole okubanga njogerako n'abantu abagenda maaso n'okubanga tuli wano akutaka etukuvu Canan land awo tusinziira okubanga tubaweereza abantu mbawulira okuva mu districts ez'enjawulo abagenda maaso n'okubanga basinza era nga batendereza Mukama naffe tugambe tugenda kubanga tusinziira wano tubaweereze awatali kukoowa wagenda maaso n'okubanga atulaba nga tusinziira wano kati kulosinze nvudde ku side eno ate nkulosinze nengenda ku section eno awo ngenda okubanga mbaweereza gwagenda maaso n'okubanga atulaba abaweereza banyumye bali mu uniform bali mu saati eziriko salt nabo njagala kuba ekyo maama oli otya wabiseeko kawanyumye bano baweereza aba House of Prayer Ministries International era ng'olwaleero kino kyebasazeewo okwambala katulabe wano leero bagambye nti salt even today I declare that I will restore double to you guno gwe mulamwa ogw'olukuŋŋaana lwaffe olwa Vision Night omwaka guno era bw'obojja manya Katonda agenda kubanga atuwa double blessings kweyo kyemwasazeewo okwambala olunaku lwa Yesu yeebazibwe abantu babuuzeeko abakulaba ku salt abantu mbalamusiza bonna abatuuse ku lunaku luno anyagange kawaala ndi musanyufu nnyo olw'okutuuka ku lunaku luno yaniriza abantu abazze wano bonna tubaaniriza n'abakyali mukuba abakyatambula tusaba Mukama abatuuse bulungi tweyanze mami Yesu yeebazibwe oli otya webale kubikkako n'onyuma amiina obiseeko abantu baanirize bonna abazze wano abantu baanirize abantu bonna mbaaniriza mu linnya erya Yesu mu kifo kino ku Canan land ku House of Prayer Ministries International ewa Pastor Rosias Bujjingo tweyanze njagala kutambulamu mpolampola mpeereze abantu omukisa abagenda maaso n'okubanga batendereza sayidi eno abantu bazze abantu batandise dde okutuula abantu bakwata obutebe abantu bakola ki banna embeera eno nga bweri tosobola kubanga okikiriza nsaawa zino abantu bamaze okubanga first phase eno esooka yonna abantu bamaze okubanga bafuna obutebe Yesu yeebazibwe nnyabo oli otya amannya go bakuyita ani ovuddewa Nilide Mubenda manya gange babita Munezero Berina.
ab'emubende bagamba batya? Wanyisebo ab'emubende balungi, ab'emubende tubagala nnyo era babatumidde abasinga bali mukubo bajja. Abantu bagaliza omwaka. Wanyisebo bagaliza omwaka abantu bonna b'emubende mbagaliza omwaka nabingola kasambya bonna gye navudde bonna mbagaliza omwaka na bonna abali makubo bagaliza omwaka omulungi. Nze natuuse dda nasuzeewo wano. Kale tweyanze gatwa ku Soul TV. Of course njagala kubanga nzirayo ewa Robert Mutebi agenda kubanga atubulira ebyentambula biyimiridde bitya eyo gyagenze. Ffe tukyali wano ku Canan, abantu balaba okusinza kugenda maaso, okutendeza kugenda maaso, naye twagala kumanya kati entambula eyimiridde etya eyo mu kibuga neyo najjali naddala abantu abali mu kujja wano mu lukuŋŋaana wano House of Prayer Ministries International. Kangende wa Robert Mutebi asooka tubulire Robert Mutebi kiki ekiri eyo ebikwatagana n'entambula n'abantu abali mu kujja wano ku Canan. niza nakyo nkinaha okwikiriza ngwine buli kimwe kyona naye tegekiri. Abantu bendeza omwaka, abantu mwena nimbendeza omwaka kusinga abaziire banje, abantu b'omukawadiito turi abasiraamu kwonga nyo ncwiremu narokoka. Abantu b'omuka nimbendeza omwaka mulungi banywani banje na n'abarokore ba Kanani boona. Ninsiima Musumba ahabwa buli kimwe obw'ekigambo kyeye, ninsiima Ruhanga ahabwa buli kimwe kyona kandi nimushaba vision book yanje agikirize atukurembere omu kugaruka yo kwitu tuhikeho turi abahuriire. Tweyanzege tuli wano ku ttaka etukuvu Canan, tugenda maaso n'okubanga tutendereza abantu, batendereza abantu basinza. Mami ngasanyisa okulaba sembera kuwano wano katono. Oli otya? Yesu yebazibwe nnyo. Amanya ovaawa? Nviira Namutumba, amanya gange yenze Nabirye Luusi. Nabirye nga nsangayira okukubona. Ngale wenkoma edda neyongerayo. Obulamu buli butya? Biriwa Mukama byakoleddwa omwaka guno nga tunayingira 2024? Omwaka nali nsabira eyo naye omwaka guno najja wano nendeeta wano omwana ng'ayagala okutoola olubuto ngamba tisirika genda kubibulira naye oyo teyatoola, mulala neyatoola nga bedaganako nga tebazaala. Bakyuka baali banzi naye bakyuka bakkiriza Mukama baagala Bujjingo okufa n'okufa eri bavaayo. Omaze oteeka vision book yo? Maze. Abantu bakowoole. Abantu bayite. Mpita ab'omukyalo waffe Mawungwe ne Namutumba nabe Nakalokwe bajje balabe ku kino Bujjingo kyakola. Akola binene ndeseko n'omwana wange abirabeko. Amazina agaliwa nga sigalaba. Amazina agaliwa. Mwebaze. Yatwalira abaana bange Saudi na isi sana. Nze nima kasoli na butontono naye natwala ninsinga bali abalina sente ne beebuuza ati oyo akola atya. Katonda byakola. Bagaliza omwaka. Abantu bagaliza omwaka omulungi. Abaana bange bampulire batega soloti bagenda kumpulira mbalamusiza babeere balungi ye bale kumponi yanze sigenda mu ddwaliro. Katonda mponya buwonyi n'abaana bange. Mulungi nnyo Bujjingo yebale. Katonda akolera mu Bujjingo. Tweyanzege tuli wano ku ttaka etukuvu Canan, abantu bali mu masanyu. Mami Yesu yebazibwe. Oleota etendo nga liri waggulu nnyo. Sooka obuze kwatula ku Soul TV. Banze bulungi. Amanya ko bakuyita n'ovudde wa? Amanya Nakandi Joyce mvudde Nakifuma. Ewe balekeera. Nkedde. Vision book wagiwandiise bulungi? Vision book amaze okiwandiika? Amaze okiwandiika. Ab'e Nakifuma baagaliza omwaka? Ab'e Nakifuma baagaliza omwaka bonna abaliyo. Bakowoola okujja mu lukuŋŋaana? Bakowoola ab'e Nakifuma mwena mujje mu lukuŋŋaana abatenda bakutuuka mutuuke bulungi. Amanyi osigadde gwani? Nze Joyce Nakandi.
essanyu lingi atula ku Soul TV abantu bagenda amaaso n'okubanga batendereza ettendo lyatandise dda abantu balaba okubeera yonna bagenda amaaso n'okubanga baweereza Katonda mu ttendo musaala ekigambo amaanyi mangi Yesu yeebazibwe. Amen. Otya Gyendise amanya bakuyitaano era ovuddewa? Nze Florence Emolem okuva Busia Kenya. Busia Kenya, Busia Kenya. Ono yavudde e Busia Kenya ku boda. Kenya e Busia so tumufuna bulungi. Yes, tubafuna bulungi tukozesa eri 100 FM 102.6 ile yambale 102.6 yambale tubafuna bulungi nnyo. Nebaza Katonda wange olunaku olwaleero for even the journey masses. I really thank God for even the gift of life. I thank God for all the blessings that He has given me, and also the whole of my family members. I thank God for even the journey masses. I thank God for all the answered prayers, and I know all the luggage that I have brought here that I cannot be able to carry. I've brought it under the legs, on the legs of Jesus Christ, who is going to answer all my prayers. I really bless Jesus Christ this morning, and I is going to answer even all my prayers that have not been answered. I really glorify Jesus Christ. I glorify even for our pastor, Aloysius Bujjingo, and also the wife. I really glorify Jesus Christ even for all of you, and even for all whatever function that is going to take place here. Let God bless it all. You send your Happy New Year message to the people of Busia, the people of Kenya, and East Africa at large. A Happy New Year message. Amen. I send my Happy New Year to my husband, Alfred Emolem. Happy New Year and a prosperous and a peaceful 2024. And even my children, Felix, Irene, Evelyn, Ursula, Edgar, and even all my grandchildren, and even all my mother, Rosalia Ebugerere, Nachirubi, my brothers, Santulino, Pascal Isarongo, all their children, and the rest. Namande, I glorify Jesus Christ for all of them. Amen. And even all my neighbors in Busia, Kenya. Amen. All members from Busia, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, East Africa. I really love you all. Even this message, I send it even to Uganda, even to the neighboring countries, Uganda, the whole of Kenya. I want only peace to reign, even in Uganda, in Kenya, in Tanzania, even in the whole of Africa, and even the whole world. Okay, thank you so much. Soul TV tugenda maaso tuli wano ettendo lyakutedda waggulu agwagenda maaso n'okubanga atugamba njagala kutambula muko tuzeeko ku bantu abantu balina essanyu. Mama oli otya? Ndi mukwano. Ndi bulungi? Ndi bulungi. Bana webale kujja. Amina. Amanya go gwani ovuddewa? Ande Florence mvudde Bugerere Nakirubi Kangulumira. Kangulumira? Ye. Wavuddeyo saawa mmeka? Mvuddeyo saawa 10. Ye. Banange abakangulumira Soul mugifuna bulungi. Wanje? Soul TV, Soul Radio mubifuna bulungi nnyo. Ye, mubifuna bulungi. Enjiri etuuka. Ye. Amina. Ye. Biriwa Mukama byakukoledde ebyo mwebaliza omwaka guno. Mwebaza olw'obulamu bwampadde, mwebaza olw'okunkuuma, mwebaza olw'okuba nti nasobozesa nange okutuuka wano. Omulundi gwange gwakubiri okutuuka wano naye ndina essanyu lingi okulabika nga nange ntuuka wano mukwano. Nebaza n'obulamu bwawadde maama wange n'abaana bange bonna. Nongera okumwebaza era musaba ampe ebirungi mu mwaka guno gwe ngenda okuyingira. Musaba bingi nnyo biyitirivu by'amagero bingi byankoledde. Abantu bakowoola okujja mu Vision Night. Ye mbakowoola bajje n'abasigadde emabe
b'emabega nabo bajje balabe ekyewuunya ekiri wano banguwe mukama abakusobozesa okutambula okujja wano. Tweyanze ge tuli ku Soul TV. Oli otya nyabo? Amanya bakuyitaana ovudde wa? Masanafu. Abe masanafu olaba bakedde. Kali gwakyali waka wande badde weetereza. Nze nazukusa essaawa 10 n'emu kitundu nga namaliriza byonna nga nina essanyu lingi okujja nga mukama alina byankoledde ate nga mmanyi nina n'ebirala byagenda okunkolera. Byankoledde ebyo byamaanyi azimbidde n'ennyumba ya maama wange n'ebirala ebyennagenda nga musaba ate olulala we n'abanziza omwaka ogujja nja kubawa obujulizi mujja kukakasa kuba mutegeddeko nti yanzimbira ennyumba ya maama wange. Ekirala kyensinga okwagala ennyo Musumba Roziasi Bujjingo Omusumba wange. Nze radiyo yange esiibako esurako ibeberako esebe mula kugisuzaako wabula lwakuba nti oluusi bwe ngenda okwebaka tivi n'engizikiza nesobola kuleka nsumba ensala ya Musumba. Buli kyonna kyayigiriza emisingi ngibeerako siyinza kukola kalimu konna nga waliwo emisingi. Tewayi kyensobola kukola nga Roziasi Bujjingo waali nyina okubeera. Abantu baagaliza omwaka. Njagaliza abantu bonna omwaka omulungi ogw'emirembe naye ng'ekyo kyonna kikyali awo kukoowoola abantu b'erukunjiri bonna gyenzaalibwa eyo bonna bajje ekanungu ebushenyi tungako wana embalala wona eibanda abanyankole bonna gye bali abakigamba ife mwena mujjete Musumba ebirungi ebiri ku Kanani kuyoora. Amannya osigadde bwani? Nina sigadde Akaire Esther okuva e Masana. Tweyanzege Akaire Esther okuva e Masana. Abantu batandise dda wano etendo bw'otunuulira ekiri eri paka okutuuka eno yonna abantu bakyagenda mu maaso n'okubanga basinze etendo ly'amaanyi ennyo. Yesu weebazibwe nyabo. Oli otya? Etendo oli kutaakati. Naye ndi wakati mu ttendo. Wano. Ovudde kitundu ki? Amannya go bakuyitaani ovudde kitundu ki osimbuddeyo saawa mmeka? Amannya gange bampita Kadondi Florence nviiridde Mbaale. Ab'Embaale nga tubaagala nnyo. Mwebalekeera Mbaale wasimbuddeyo saawa mmeka? Mbaale navuddeyo saawa 4 ne ntuuka 11. Yesebo. Mwetesetese mutya omaze okuwandiika vision book yo weetegese otya okuyingira omwaka 2024? Vision book maze ogiwandiika era neeteeseteese bulungi nnyo Mukama alina okunkola.